tiriri kankolere wano mu motoka yange ate gye sabba eno obudde bubwo bugenda kuziba lwakuba emmotoka maama ze tulina za bbeeyi kakati gwe full figure nakulabye ng'oli ku Soroti otwasamira yasamira tutegeera otwasamira n'ekikazi gwe lwaki teweewummuzaako full figure full matako full mazzi oli ayo otwasamira nkubidde pasita Bujingo gwe lwakuba wonye ku Soroti sekusanzeeko gwe full matako full minio full figure lekerawo okutukombanga ennyuma buli kye tukola full figure tukombe ennyuma bakakuwa omulimu ku Soroti era pasita Bujingo mugambi full figure toddamu okutumanyiira buli kimu obeera otumanyiira buli kimu full figure obeera otumanyiira otulingiriza mu mazzi Tamale Mirundi Jr tewamusangamu mwenalimu tewamusangamu mwenalimu gwe full matako full mazzi azze Kasuku omuvumye Kasuku gwosiiba naye Kasuku gobeera naye gwe full mazzi ne lwaki abantu mwagala nnyo abantu nga bali mu bizibu oli ku Kasuku ovuma ozze kube wasanga mwenalemu ovuma gwe full mazzi full figure tetuli bakama abo aye toli mukama waffe full figure buli kiseera obeera otuyisa mukamwa otukomba emabega netugala y'omukazi ono abeera atukomba emabega otutambulirako bw'otavuma Isima ovuma Junior bw'otavuma Junior ovuma Kasuku weebuzizza emikwano kati olinaako kasenkubuga kaagwa ensimbu luyale oli ne kasenkubuga gwe full mazzi oli ku Soroti gwe bakakuwa omulimu bakugoba kubukedde era kumanyira abantu full figure akavuma abantu bameka wakaweebula abantu bameka gwe full matako kati nno mukwano nkulayirira eno nkuba mpya nja kutwalako ekitalya nayungudde dda bannamateeka abange wano wakwata basefuko n'obasiba wakavuma abantu bameka full figure nga n'omwana gwe wazaala taata we yakubula naawe oli ku bantu oyasamira sooka ononye taata w'omwana wo nga tonnaba kutwasamira sagamba nti omusirikale kapeka yakuzina n'akuzaalamu omwana saakigamba full figure oyako ku Soroti otwasamira bakakuwa omulimu byebyaggo byakubukedde bye bimu tateerera ku buli station bagobye ku TV bagobye ku bukedde era ze ne wa pasita Bujingo TV yo giteeka mu ntalo gwe full mazzi gwe nakuwoninga ne tusayininga endagaano totabala siri kutabaala kibadde nnyini ku Soroti gwe full figure naawe ovuma abantu gwe gwatalina bw'oli gwe toyina bw'oli naawe otandika okutwasamira gwolozani akutya gwe mazzi sooka onoonye taata w'omwana wo nga tonatandika kutwasamira gwe full figure kigenda ne kimanyiira abantu saba nakyo ne kyessaawo Tamale tewamusangamu mwenaalemu tewamusangamu alipootinga wombwa gwe olinga amazzi ne full figure nyo genda oyasamire muli nako kasenkubuga akagenda okugwa ensimbu kalwala enziku inkusa pasita Bujingo mukubite ogenda okwata TV z'abantu oziteeka mu ntalo ojjate otwasamira yasamira gwe full figure era bw'atyo oluliwo watandika olutalo ne likulemerera n'omaliriza nga weetonze full figure bw'atyo bw'otandika entalo ne zikulemerera n'omaliriza nga weetonze kamulali gw'otalidda kwatirirawa
Nze kindumya kuvuma Kasuku. Full figure Kasuku osiba naye. Kasuku mukwano gwo. Omuzeko mukombye matako omuvumye evumya mutadde wali. Lwaki temuyina mikwano? Gwe wano full figure we baakulya. Nga ne tata omwana tomumanya ani yakunenya kisirani gwe. Obera Makindi olya Mayirungi kajja kakisiriwalirako kiringa amazokola waggwe masiikini. Ku Luno tujja kwambalagana. Ku Luno tujja kwambalagana gwe. Ojo tukomba matako okomba Isiba matako okomba Junior matako. Gwe full figure buli omu mukomba matako ganyo okula. Ebyakugobya kubukedde nabyo tutte ku soloti. Omusajja Pastor Bujingo okwata TV ogiteeka mu ntalo. The man was so annoyed. Naka bibi lwaki obiteeka mu TV yange. But wala na Tamale gwe. Full figure wala na dad. Buli kyakola amulingiriza, buli kyakola amulingiriza, buli kyakola amulingiriza. Oli alina bakama abe. Bwe twagende wajja n'osale watuwerekera olinga amatako full figure. Twagenda naawe. Mwasanga abantu mu gavumenti. Okamoteti Tamale yalemererwa gwe kisirani gwe full figure. Oyinza okukiisa mukamwa gwe. Ng'emirembe gye muliko be bagirwanirira gwe. Yalemerera oli mukama we wamuwaki gwe full figure. Abasobola kweriisa gwe abeere Makindi olya Mayirungi. Wasigala kola bu video mu magalaji. N'oweebaka ku bwana obuto n'obwerabira. Kubanga olidde Amayirungi otunda Amayirungi go. Full mazito ngwirako eddalu. Gwe full minio. Olinga amazzi. Gwe full mazzi gwe. Kibeera mu galaji kijja kigayama nawe we advise gwe. Asiba weebula abantu. Full figure ovumya abantu. Osibye abantu. Genda omanyire basefuko. Tujja kweragako eryanya ani yani. Gola bikonza nyisa gwe mazi. Lero ne live njikodedde mu motoka yange. Ogenda tukomba matako otulingiriza. Buli kamu katukola okalingiriza. Esima yakoze eki, Junior yakoze eki. Ekikazi ekyo kirina omutima omubi. Bwayogerera Mmengo. Bwefuula kyotali. Sibanya advisor na munagani. Full figure. Kigenda kisabiriza. Full figure osabiriza. Nekula bano osibya abaana b'abandi. Full figure we mudda abantu. Okubya ovumya abantu. Aline kali kasekubuga akagenda okufenziku. Gwe full mazzi gwe toddamu okumanyira gwe. Ndozaga toddemu phase 2. Kiriwani nakyo kyasamiridde. Tomanyi taata wa mwana wo. Akana ko nenviri zikaperu sekalinga ka Somalia. Muyina ebizibu byammwe gwe full mazzi. Toyina kyoli. Osiba Makindi mu bugalaji Giovanno yasamira ensi. Omanyira be wasanga mu gavumenti gwe. Nechewa gwayogerera Mmengo. Muzeya zalwana ne Mmengo kuvadda nga bakubagana. Bamanye ebizibu byabwe. Ne weyingiza mu buli kyotalimu, full mazzi ne weyingiza mu buli kyotalimu, full minye gwamanyi. Oliawo olinga B. Lwaki todonya omusirikale yakuzina ekapeeka mu bigalaji? Lwaki todonya taata w'omwana wo full figure? Ffe buno obutalo bwonna twabulimu. Tetukyalina gwe tweguya ate tulina gwe tutya. Ffe tulya mwammwe. Nakyo kizze kifuulu mazzi, kifuulu minyo. Obeerawo wewe otiisatiisa toyina kyoli. Toyina na mulimu osiba mu galaji wasula motors. Bw'ogayiza Amayirungi. N'omala ekiro ne bazina. Ne kyambala ne kijja ku TV. Biki ebyaggobya kubukedde? Kati nno Pastor Bujinga akubuulire. Nva kwogera naye. Soloti TV tejja kweyambisibwa kutuvuma. Bw'oba owulira olina ettalezo genda ku CBS. Mulinga amazzi. Mwe nabagambye mbasobola. Nabagambye mbeesobolera.
kumwe namwe basiru mwe teri ayinza kunnema kuvuma mmwe nabagambye mbasobola gwe fulu figa nayungudde bannamateeka abange nga bwe wasiba sefuko kulunogezaako tujja kwetwala ekitalya kimanyira nenakyo tekirina bwe kiri fulu figa mwavu muzibu talina wadde ekizimbe mu kibuga wadde omulimu gwakola oyo masiikini asiba makindye mu bayutuba olumala ne bazina nakyo tekijja ku TV y'eggwanga era bakoze wakaweebula abantu bameka gwe kisiraani kwekala tululidde ngambye kasuku naye kikazi kino kimanyiira gwe fulu figa mu boosobola okumanyiira ze siriimu twasayininga endagaano ewahamu totabala siri kutabaala oze ku Soroti TV otaliso tusidikirirako amannyo himanya baebudde okutte kasuku omuve kale kasuku ovuma waki kasuku yayogera ki kasuku talina kyeyayogera musajja wattu mmwe kye mwagala okukola mbu kasuku alekeraawo okukyaza Tamale Mirundi Jr tekijja kusoboka kasuku ajja sigala nga amukyaza ye objekitivu yammwe etasobola kubeerawo buli kiseera Tamale kyakola ne kibaluma buli kimu ne mukiringiriza mulinga amatako mugende mutte bakitammwe Tamale Jr mumubanja ki mwe baamatako mumubanja ki kiki ekiri ewaffe mujje mukitwale mutwasibyeko mutukomba mu matako abantu balina abaana naye mutukomba mu matako buli kibula mutukomba mu matako mutukomba mu manyuma ffe tulabye entalo emirembe engalo so fulu mazzi ebyo bye bamanyira basefuko wano genda mpola nti omanyize nzo kusanga gwe nenkukuba ebyo ebibeere olina ekana akagwe k'ensimbu kasenkubuge lwaki temukola TV zammwe ne muvumirako abantu ebyo byasuula NBS kutandika kuleeta abantu balwana ntalo sibyo ebyagisuula eyakaliisa ozze ku TV solo tutadamalako na nnaku 2 era otandise okumanyiira abantu Tamale Jr ne Pastor Bugingo omanye bavudde gwe omanye bavudde kati nno woomalako ewiiki nsiba ssente gwe ku Luno nja kuteekako ekifuba ojja kumpulira ebyo wano fulu figa donizera we yakusiba nga wajja nonneegayirira tiisooba obusefuko eno olinnya y'amagye gwe olabika gwe tomumanyi gwe fulu mazzi fulu minyo omusajja eyakuzina n'akuzalamu omwana tomumanyi ne naawe ojja n'owa ensalayo mu bantu abategeera nakugamba wali amayirungi n'otamiira ne bakuzina osegeera kati noonya omusajja yakuzalamu omwana wasooka ne weesiba ku bajjo naga fulu figa sikuzinangako akaana kali ne kava ne kakati ke katata w'omwana ebyo nga tobyogerako mwena mwina ebizibu bibawunya mu matako naye we mwefuula wano mbufe tuli balungi mutwalize muli obunanfuusa obubajjudde akaana ke wasiba akagamba nti kakuzinanga wakeegaana byaggwerawa si mu negotiation asiba atulebeetera obwana gwe naawe ovuma abantu gwe fulu mazzi atalina kyoyina gwe olya mbukatami gwali amayirungi fulu figa n'otamiira olinga kyangwe kya Makindi buli musajja Makindi akwebaseeko fulu figa wafuuka kinaabiro ne nakyo n'okiraba nga kireese ebimwa gwe tujja kuvuma gwe ojja giwulira gwe ndowooza okyatuyita bali tugezeeko nayungudde bannamateeka abange gwe kutwala kitalya gwe manyiira odidde basefuko obasibye otisize bwana ku TikTok kwabugaye baakuzina waba baakulya baba baakulya fulu figa lekeraawo watamiro nsagaati omusirikale yakuzina ekapeeka akanika ebiroole ekiri wano nakyo kijja mbu kirungi nnyo gwe fulu mazzi gwe nno manyira nga bw'omanyira isima yakubiibiita
Noja n'okomba isiba mu matako, n'omala n'okomba kasuku mu matako, gwe talina mukwano wabaaki. Ozungu olinga muniera. Ne mu gavumenti talina kyokolayo. Okeera kusula motozi, mbu ate ndi president's advisor. Museveni omwadvisingira mu galaji. So mnyabo omwadvising abo basiru banno. Talina bwadvisor bw'okola. Nawe bakuwa buli bw'emulimo butafa masiikini. Andi Museveni yabalabirira. Yesaaka ebizezengere. No bituduliranga nabyese binyampa matako mu studio. Nabyese birese matako bidiscussinga abantu. Full figure inachi. Gwe bazinire makindi malaya w'ekibuga. We no unye embugo. No mwana gwoyina tomanyi kitaawe. Sibi ebisirane bigenda bikununya. Ovudda kubukedde, ovudda kwa Steve, kati ogeze wa bujingo. Era Steve ojenonye. Kati no bujingo omusanza alaba. Nkutere kodi yo ye wano, ojiwulire. Ya pastor bujingo byetuva okwogera. Okomba muzeimu buli kimu Tamale kyakola full figure. Buli kimu kyakola full figure. Mano twagende wajje no sale era mukazi gwe era wayagala olabe bikiri etuteesezza. Jeno sale yakwata obukadde bisatu n'abuwaddadi era kyakuluma. Tamale afuna ati ezo era nze nzaakola ennyo gavumenti ya Museveni kola nnyo olinga ne mmana gwe fuuluminyo gano omanyire nnyoko toyina kyoyina naawe oli mwavu oli mbwa. Siyasi Bobi gwe singani akumanyi gwe. Bakuzinye makindi. Netata omwana tomumanyi. Okutta akano katisiza. Nze doni zera yampa sente. Ezaka akana tugende tukayambe. Akana ne kangamba wa Junior nze yazina full figure omwana wange. Lwaki full figure tokwata omwana w'omusajja n'omumuwa. Nga tonna bakutandika kuteeka nnyindo zo mu bintu bitakwatako kisiraani gwe. Lwaki tokwata omwana n'omumuwa? Ekikazi ekyo kirina omutima omubi. Mwejjeeko emikwano temufumiitiriza kati kasuku gw'osiiba naye. Nze mu bantu bonna abandivumye kasuku ate full figure mbadde sikusuubira. N'ovuma kasuku gwe musiiba mwenna. Ensobi zikolebwa, ensobi zibaawo. Ensi tekoma. Buli ekibaawo kituwa ekyokuyiga. Yes, bakasuku bayiza okuba bakola ensobi oba bagikola eyo yaggwa. Ne buli kimu full figure tulingiriza wa mukulu kije tulaze waje tulaze bakuma ekifo. Wali oyagala bwa minister babukuma tomanyina kuwandiika luzungu gwe mazi. Tomanyina kuwandiika appointment letter gwe. Era President Museveni yalaba kwe kuwa obwa advisor. You are just appointed. Because jobs is appointment is abasiru. Abatamanyina interview. Wagenda ddi ku interview full figure. Gwakikinala. Tali mu government. Oli mu government kigwe mazi. Just kulimba batakumanyi. Officer duties kigwe zo wali ogenze. Na kwesiba ku bakulu botambuza akana akatalina kitaawe waako. Kalinga kalwadde. Gwoyina ne moral jurisdiction gwe full figure gwe kuvuma abaana b'abantu. Ng'akasiraani kaakaana ko k'oyina tekalina kitaawe waako. Bw'okatambuza mu bakulu wakatuuma muhoozi n'akusala ekimmooni. Akaana agenda n'akatuuma jjeno muhoozi alowooza bajja kaagala ayina abanyankole tebeesembereza bitambo. Kwata omwana wa Simpoke full figure nga tonnaddamu kutwasamira omutwale wa kitaawe. Ekyo ekikolimo n'ekisiraani owozo oyina omukisa ki nga buli omu olaga towangala wadde emyezi 2. Watandikira kwa Steve Wambuga ekisiraani n'ovaayo. Nodda kubukedde ne bagoba kumanyira bantu. Nga bukedde oyagala jisuula abantu basuuwinga. Kati ozeewa pastor bujingo tonnamalawo na nnaku 2 nsanze ofulumye ggwe. Nandikulazeeko nandikukubya ebyo ebinnyo ggwe. Odidde obwana obwebaseeko emakindi ekizibu olya bwana buto. Mulimu ki gwokola emakindi full figure okuggyako olina supermarket ya Mayirungi. Totunda Mayirungi?
President's advisor. Advising them Mugalaje gwe. Tamale Mirundi government aina motoka aina n'abasirikale. Aina amaje. Aina bakamabe. Jano Muhozi, Jano Sale ne President Museveni. Gwaliko gomanyira gwe. Ku graduation yange walaba abakulu abajja gwe mazi. Waina n'entebe gwe kosobola otuula gwe. Lwaki temutuwekwatako tulawe emikwano? Full figure ku graduation yange abakulu abalaba. Ani atajja? President Nasirika muganda we. Ne batugamba n'otutwala ebweru mama Ameri yatusome olinga amatako gwe. Gwali otuteto wa mukulu kiggwe kujja mu government ne mwefuula mwe banazze kulya. Nga ngoludde okulaba Museveni. Nga takyakutijjisa. Baakukoowa. Twagenda mu bintu bya Jeno Muhozi bayitaze n'eyisima. Tetwaliyo mwaluwa. Isima oli musiraamu. Bayogera ki ku full figure. Bagamba oyo twamukoowa. Kuvuma abantu kumanyira abantu. Tamale gwomanyiira. Tamale Mirundi Senior. Bamulonda okutula ku lukiiko lwa Jeno Muhozi olw'okuntikko. Tamale talina kyeyeeguya. Ne bwe twali ewa Jeno musale. Daddi yagamba ayagala kuwummula. Akoye ebintu byabwe. Gojja n'omanyiira kyanoonyemere ya leero mmwe bamazi. Ku baana bayina n'ebifo eby'amaanyi byayina. Tata fayinza otulema okulabirira. Goza lwaki anwa. Tayina kye yeeraliikirira mu nsi. Gwazaala abaana batalina kitaabwe. Naawe ojja oyasaamirira. Olinga amatako. Full figure weebuulirire. Oganya okula. Eno ensi ejja kukubira enduulu naye tolina ky'oyina. Va ku bagagga abaakola edda. Tamale yakola dda. Alina amaka agasoba mu 7. Tabulwangako kyakulya tasabiriza. Olinga amatako. Kati nno ku Lwokubiri nyina Minister President Babalanda asooka akuteekeko kkomo gwe masiikini. Takulage wa wojja. Otulingiriza otukombye matako full figure otukomba matako. Buli kye tukola n'olingiriza. Oli wa mutima mubi. Olozesa akomaawo. Ojja kufa gwe siriimu akuluma gwe full figure n'okweyerusa okwo. Ojja kufa enziku ekumazeeko ebbanga. Tulabe gwe full maze anaasigaza akaanako gwe. Gwe matako gwe nje kusanga ewa Hamu nkukube. Ojja wunuuna. Hamu yakubeezaawo. Yakuwa kyolya gwe masiikini. Neno kyera kifulu mazzi kino nga kivuma ensi. Abeera wa Hamu ng'afukamidde. Hamu baabawo. Hamu yeddira nkebuka nga gwe. Hamu si wankima. Baabawo okuvadde. Baba Hamu. Baba Yasini. Gwe mbazabe nyamu sete ziyampa gwe. Ku graduation. Hamu mukulu wange musaayi gumu. Nebwe nkera ku makya Hamu n'asanga emmotoka ng'entomedde. Hamu anteeka mu mmotoka ye kwatulira musaayi ogwo. Gwokeera ku makya kusabiriza. Bw'osabiriza bujingo, bw'osabiriza Hamu. Toyina ky'osobola kukola full figure gwe walemwa. Kwa ne mukabirira tulina ky'okolayo. Walemwa ate era ojja kulemwa. Walemwa. Gwe pakire gwe kutamale gwe mazigwe. Oyinza okuna kyayi gwe ne Jono Sale gwe. Gwe wamuwa omulimu. Tamale gwe wamuleeta. Oli ayina bakamaabe. Ojja otumanyira olinga amatako. Gwe nagamba gwe full mazigwe nze nja kwambala. Olutalo gwaluguddewo. Emundu ze twali twazza kugombola zijja kusituka. Tomanyi akaana kakuzinye kasimpoke. Okakuta okatiisiza. Neewuunya n'abapoliisi obusiru bwammwe abaasiba omwana oyo. Omwana bagamba ogende ku DNA full figure tewatya. Ekyo ekikazi kiyina ebizibu kifuulu matako. Batika bagenda ku DNA ne kigaana. Naye wakira baano nga kivuma abaana baddonizera. Noga kati kino kifuulu figure. Abatakumanya abeebweru full figure toyina kyoli. Just weerimba bwerimbi. Bila.
okute sefuko omusibye debade ne sefuko nene nabo basiru busiru kati ekikazi kifulumazi kizo kusiba ekyo kivumya abantu fulufigo webudde abantu omanyidde abantu bomalango batiisa tiisa naye nzo mmanyi gwe mmanyi toddanga mugwe fulumatako gwe okutandika gwe okutumanyira manyira gwe abantu ab'obuvunanyizibwa tebannayogera nebino bifulumata gwenze nabagambye mbasobola eno tuli luno lupengepenge akukonja kakuba empino kasiyaga nkasiyaga obubina bwako obwago olubege kali akapengepenge ako kubwe kali nyono nyizo kakuba nenkateeka omukire ennyuma ako no obutako bwako obwago olubege obwo nesooka nkazira ne kawandamu n'amalusu ako kamazi akapengepenge obubina bwe kambaza pampo obwo ako kapenga ako nenkakwata kako kalasita ako enjaga ye kali mataka eyo tukakuba omukire ako nimala nekasarako n'ebiviri ne kamyuka ebiso kabera mu kuyola kasasire Bulaya gozanyire kuze nze Rastaman mwenze mbasobola tebabali ebinusu budde bwe sitayina nze mbwanji yitanga nze seguya siremererwa okulemererwa nnyo noona nze ndi mumeganyi mulinga amatako mwabangulira kyendya ne motoka gye nimu mwabagigula mumanye bbeeyi emmotoka mmwe ogiyita ya fuluminiyo nze bampe emmotoka ffe batuwa omuntu okola hampe emmotoka yairegi eriwa ng'otambulira munnuwe enkadde bwavu obukujjudde fulumatako ngambye pasita Bugingo toddamu okweyambisa TV ye okuvuma abantu eri TV ya ddiini naka kasenkubuga kakagwa ensimbu senkubuga okyazaala konna katulanga walumbe hewe kesesa ife tetulumba gwe senkubuga etwala enziku yewa nnyoko inga amatako mwe nabagambye mbasobola mwenze Junior bino nabiri mudda mbimanyi gino emizannyo ngibaddemu eno social media teri aginsinga ngimanyi mulyoko muwandika bukomenti mumeze emitaafu ffe kino ekintu tukirimu eno Facebook ngimanyi okuva up to Z manyi wonyiga embwa ne zaasama manyi dozi gye nteekayo nze ndudde ku social media kakati fulumatako oba fulumazi namwe abankubira essimu nga munneeweesa bwa advice omanyi Junior kakati oyina okusirika genda obigambe ennyoko bw'obutiitiiza obukujjudde twakalaba entalo mwefudde aboogezi ba Buganda mwefudde biyitibwa bye mutayina ovaayo ovaayo kale era nyina kusimbula mwe temuddamu okutumanyira ffe tetutya loosi tetuyina atuliisa teri atubeezaawo bye mugenda mumanyiira abantu ebyo ne mutaliko komba abantu matako oyo fuulu matako talina kyayina mufo ky'okunoonya omusirikale yamuzina ekapeeka n'amuzaalamu omwana n'akwata omwana n'amusiba ebbajjo bajjo nengamba naye ekikazi kino kimmanyiira myaka 2 bajjo n'amwegaana n'akwata omwana n'amutuuma muhoozi ng'alooza bajja mukwatibwa ekisa omwana kitaawe yabula yesimpoke nengani ayinza okuwasa oguuga olaba ovuma kasuku gw'obeera naye fuulu figa tolina magezi kasuku okoledde ebintu bimeka
Banange Isima nkwebaza ne wisdom kaye. Isima, you a good person. Ne kaye wisdom. Bane mukume mikwano. Mwobujekitivu ya mweriejo mbu kasuku ati. Kasuku tajja kutya. Programu zijja sigalanga zigenda maso. Bwatavuma Buganda ku kasuku ajajivumirano ku peji yange. Akakamanyiro kabagwebu necha tuina live. Tamale yetonda. Tamale Mirundi Jr yetonda. Bajaja bafete bavaye magombe mulinga amatako. Mwamulaba tuchegu yachi. Hesano Uganda jitunulire erimuchi ekyokufiiririra. Mubere n'ebitibwa ekyo tokikola. Fiiririra ekitibwa mu nsi kyekisinga si ssente. Taata wange teyeetaaga ssente. Aina kitiibwa, aina kyafiiririra, aina emizi. Gy'oleeta bino bifuulu mazzi kyakajja. Abanyankole baakigoba bakyejjeeko. Ku muzeeyi tova mu maini nga toliyo nga ndabayo Isima. Isima yekka gwe baagala. Abafulufiga baayokya. Kusaasira okyamulabawa. Era byadde ne bimanyira Bebekulu. Tebimanyi nti Bebekulu era alinayo emirandiragi. Nze Bebekulu yajja ku graduation yange n'aŋŋamba. Oyo Bebe omubuuzanga. N'aŋŋamba Tamale gwasitudde abakulu bano nti ye. Ffe gavumenti twagiyingira dda. Tetwakalaba ndabe. Eyo Fulumazi yagamba sina mulimu. Mbu sina gyenkola ng'era obujja bumuluma. Ekyo ekikazi kifulufiga tekigenda ku mulimu gwange. Mbu kikebera oba gyendi. Minisita yavuma ekyo. Kati laba kino. Tewasoma gwayina effutwa oyo omukazi Fulufiga bwe namutira yajje ku mulimu gwange. Mbwangobese. Bamugamba oyo muleke. Oyo muveeko. Ate era ng'olina kundeka. Talina kaadi. Tebyali tewaswala. Neŋŋamba Kasuku naye Kasuku eyo Junior. Talina wali oyagala mbeere bubi Fulufiga kyakuluma. Omulimu gwakuluma. Woofiisi gye ndimu ogyagala. Ogyagala. Onyendedde mu bakulu. Onjogeredde bubi. Otukolako olugambo olw'ekisirusiru. Bw'oba oyagala bwa advisor no media genda babukuwe. Nagenda yafudde. Fulufiga woba oyagala kifo. Genda bakikuwe naye tewasoma. Bajjo bonna bazzeeyo basome. Gw'oli Makindye okola gwakulya mayirungi. Bw'omala bwe bakwebakako kati Museveni akuwa ekifo ki ne waba wakola lishafu. Era alaba ng'oli kizeezengere n'akuwa kyakuwadde munange 1.7 gy'ofuna $1,700,000. Olabirira abaana abatalina kitaabwe be bakuzaalamu. Olozambu yakikuwa mbwe akwagala. Be baagala bali mu URA. Muganda wange Namuli Bridget ono yagula duwetinze baamuwadde ekifo mu URA. Accountant be baasoma. Zijje zindye maama. Obulago obwo obukutambuza kikazi gwe Fulufiga. Nekyogere kyonna ne kisimba amannyo ne kibanga embizi. Joli nti amatako gagenda kusenguka. Otukombye mu mataka ebbanga ddene. Fulufiga n'otukomba mu mataka ebbanga ddene. N'otutambulira mu bakulu ne tusirika. N'otukolako olugambo bw'otukolamu bantu baffe. Bwe twagende wajje n'osalera ne kikuluma olwo weepositingisa. Tamale Mirundi deserves better. Twale eri. Wajja n'ogamba abantu mbu nina ekisiraani. Mbwera mbu wali ontwale wajje n'osale. Neŋŋamba gwe maziggo oyinza okutwala gwekapeeka. Nze atakonkona. Abantu just tetweyogerako tusirika. Nenga amaanyi akakola ebintu tugayina. Leero manyi meeting gye nvaamu. Nze nafuna omukisa taata wange yanjagala. Buli mukulu gwe mmanyi ku nsi yamumpa. Sina gwe neeguya, sina gwe neetaaga nze temunkombanga mu matako mmwe.
mulinga amazi mugaba kimwe nappye enjerere ebisiraani bino mbu Tamale bw'alifa amalalo ge tuliga ku Tamale alina abawagizi be goza gwe gutusoose okubagana n'emmengo tuzze tukubagana si gwe gusoose gwe fulufiga gw'ojja kufa obwana bwo gwe busigale ku nsi gwe nga bwennyampira gwe kubanga abaana b'ofulufiga tebalina bataata baabwe weefuula omugagga esente toziina katulina kulaba otissa amannyo ogenze ebusaabala kuba Donizera aguze ebusaabala naawe weetutte waguze poloti kiggwe kisiraani ate banyina ttaka bwe litudula toyina wadde akajiiko k'ettaka siba makindye kulabwa amalaaya kyoyina ekyobugagga fulufiga mu nsi yegundi supamaketi y'amayirungi naye omuntu bw'akulaba ku TV alowooza wamala naye nga toyina bye wamala ne mu mitigi z'abadivaiza tutuula ekololo nga tetukulabye maama adivaiza abakungu ekololo nga basoma State of Union nga tetukulabyeko mwewadde ebitiibwa n'amaanyi ge mutayina mmwe mufenga munnyampa bisiraani mmwe kyoyagaliza mukakitawo kitta nnyoko fulufiga ekitala ky'omumwe ekyo kyoyina kikusiraanye obulwe n'abakuzina ebeere weewunde munange ffe twakola nze kati ompala n'otya nze atalya wa nnyoko jampunyiriza amatako ojja otuwunyiriza amatako fulufiga otukombye mu matako ovuma isima kati isima yakola kigwobeera ososonkereza naye nze tujja kummanyiira nze siri sefuko nze fulufiga ommanyi tusobola okweyambala ozonkoledde pulogulamu kati obadde otuvumira ki oyina kabampaane fulufiga ow'ekisiru abantu bovuma buwangaala nabo kasuku ye munno we mubeera bwe munyumya dakiika emu omuvuddemu kati oyo kabampaane wo gwayogerera Buganda fulufiga lekeraawo kabampaane oganya okukula n'okwebuulirira lwaki tolabira ku bamama fiina obasinga obukulu mama fiina ayogera ddi oza buli ekiri mu nsi kimusanyula mukole ebijja mu myaka gyammwe bikazi mmwe mukole ebijja mu myaka gyammwe ezo enfaana ze mutambuza n'ezo enziku wano wavuma Donizera omusinga ki omukazi ali Las Vegas ne bakusiriikirira wano Donizera bwe yali akusiba ne odiyo nkyazina wajjonja Samira omanyi oyo fulumazi mutiitiizi Junior bagenda kunsiba era ne mugamba Donizera nja kwogera naye talina mutima ogwo oweebudde abantu fulufiga ovumye abantu omanyidde abantu na osibye abantu mu bintu eby'ekisiru abantu bano bavuma Museveni musajja wattu abantu bavumye President Museveni ani yali yeetonze wana abantu bavuma Jeno Muhoozi ana abasajja ba Jeno Muhoozi nabo basooke bandeke Faabu nja kukubira ndi busy nkyali busy nkyabakalakataze tomanyize Tamale ensirika okulemererwa nnyo noona nze ensirika nze mulinga amazzi abantu bonna tebalina kibali wana abantu bavuma Jeno Muhoozi ekyo kyennyini kirumbu yeekyo mbu Jeno nga temwetondanga nammwe musooke mwetonde ogenda no ono naye ajja kalabula emmotoka yange simanyi kiki kyanjagaza gwe gamba oyo naye alekerawo okunkomba mu mataka ajja kalabula emmotoka yange ate emmotoka yange ya bbeeyi en'amadisipasiyo gundi zaayo tezirabika sipeya ziva Dubai gwe nno muleka asinika ebyo ebinnyo naye Abannayuganda tebategeera bulungi tasobola kulaba nti mwendi alinga amazzi
Lwaki byo tebitegeera? Kati awa parkingiddewo kinayitawa. Era enkomero ng'emmotoka yange agikalabudde tudde mu by'okweriga. Nze nakoowa okweriga n'abantu. Akamanyiiro kammwe. Sipasiyo yange teyitamu masasi. Agenda agikalabule sipeya mmujje walabika. Lwaki temwebuulira oba lwaki temufumiitiriza mazimmwe? Bwe babavumanga mugaba bavumu. Okitegeera gwe Nick. Mugamba we naye anzigyako amaziige. Gwe ssebo. I'm inside. Yes, I'm about to leave in 5 minutes. Yes, you can park there. Tokalabule emmotoka yange nsaya kummanyiira. Kati side mirror nzijjewa. Mulinga amazi. Muloza mwabajingulira. Mwagala nnyo basabiriza. Omuntu watambuza ebigere nti yeeraga. Bwagula akamotoka nti yeeraga. Mwe muri simako DNC. Nesalireko ndibanda bakize mutabani wa Mirundi mwandogaalo gadda. Hey. Tuno yaluri lupenge penge oluyike endusu. Kale okapenge penge ako nekakwata ko nyinzo kakuba. Obwo butako otako obwo bwakagwa olubege. Kabeera kali Sweden kayola mazi. Omazi go penge penge omazi emyaka 7 ngoyola kasasiro. Wali ajje muki. Wadde ogula akataka bifeba bizike mulimbe Sweden. Bimba twali yako bye twalya. Ne musiru kyakusiiga gwe penge penge. Osibye biviri twene nazisumulula nviri gwe. Nako kavuddeyo n'obutako bwako. Kati yakuyinza okukakubako kapenge penge n'okambula pampa eyo gye keesiba eye kafumbi obutako n'osooka okasiyaga. N'okakuba omukire ennyuma ne kamyuka ebiiso. N'omala ebiviri n'obisalako n'okagamba genda. Kaya ako kapenge penge oyinza okukasiba tekakufiira mu ngalo. Buli eyo sobo nabo bwewangangusa ne bukola obwakabaka mu basiru banne bwako. Gwe Lucifer gwe. Woba oli Lucifer nze ndi Satan. Nozoka kubobo bino obo bukaliganga obutako bwa ddolo obwo bukaliganga bani zappa zebibiri. Enjaga nonne kamaze ye kayise mataka ku kapenge penge tekaina wadde ekyapa. Wadde okulima kubijja. Nyina wako kaleka kamutunzo wanezana ku kapenge penge. Kali eyo myaka 7 kavuga bimotoka bya kasasiro. Bwe kakeera mizira bwe kakakanye emimwe gikalinganga labba y'abakazi gye bateeka mu ggata. Kalinga ekidoli. Hende penge penge. Twali Lucifer siri walira muri. Haina sente. Haina sente azitere ku pepa lupenge penge bye wasigaza. Linga amazi. Nena ko kalabanga kakalamba daka penge penge. Ochasabiza sente ku pepa lugwe. Nga n'omwana ali mu kisenye Uganda tasabiriza. Ku myaka gy'omaze ku internet penge penge toyina kyolagawo. Nze njagala nnyo emyaka nga giseketedde mu mataka ebyo yanga bindi mu mataka mbeewo ne kyendagawo. Bye byapa byange ebina bye nnina mu ttaka. Ne bwe mpumulira wano anya manja mulinga amazi. Mwaba nsomesa. Mujja mutusiriwalirako. Namanya bano Uganda omuntu abakwasa ekisa mwe mulowooza nti abeeguya. Nze ndi YouTuber. Nja ku YouTube nja ku shares. Mulinga ebireebeeta. Nze Junior gwe mwali mumanyi yafa ono mulala. Ntwalira nkutwalire. Njagala nkwagale. Nvuma nkuvume. Nze nvuma gwe nvuma. Fulu matako yakedde kumacha kundirako mazi. Oyo fulu minio. Ngaloza nze Junior owedda. Nyo mutuno bale Bulaya penge penge emyaka 7. Ogenda myaka 10. You a citizen. Toyina kyolagawo mu ggwanga lyo. Wano wegayiridde Gasumba. Obera mukubira Gashumba simu. Ako Gasumba. Ntera ako ku pepalo. Wano wali okomba balamu amatako. Era balamu mpa ku sente. Era ako balamu omweyisizza. Balamu agaba sente. Nga toyina ky'omukoledde. Obera mukukubira Gasumba simu. Ako ndi bubi. Bye mwasigaliza bamasiikini mmwe mufenga mwe nyampidde mmwe. Babaziike mulimbe Sweden. Mubeeko n'abasabira ekitambo kya mmisa mmwe. Baba kolimira ebbumba lye babawumba mu bbi sirya mukisa mwe bapenge penge.
Enjaga ekamazeeyo. Nekasasiro yo gowunyiriza buli lunaku anaakuleka. Soka weerabe wofaanana tunulako mu ndabirwamu penge weerabe. Olinga akabina k'oboteggwe. Obuuso bukulinganga obina bwa Siragasumba. Okera nnyo muzira. Obuuso tebuva bukuguddemu. Olinga omulwadde w'ensimbu. Masiikiini oyo. Penge oyina kiggwe. Oyinza n'okwogera mu basajja ggwe. Penge oli mukazi. Omaze okwesiba pampa zo omunyo gonna oguzinzeeko gubabiridde. Ojja naawe oyasama. Nze Penge, nze Lusifa ow'amagezi ogawaani ggwe embwa. Atabeerina na buvunaanyizibwa bwa musajja ggwe. Wazaala abaana bo basatu abazungu wali obaleepinga obeebakako. Omuyima ogukulinga omuyima penge. Olaba ozina za gundi kino ekikazi kisaala jjoyi. Si kyolya. Amasimu gabalimba naye temulina kye muli kati gwe penge gwa yeesibye pampa. Omunyo gonna bagugaziya dda. Bamala kuteekayo omuyini n'owulira omulawo. Mwetunza amatako, babazinya amatako, mwefudde ebitagasa, mwabeefuula abalungi, mulinga amazzi. Nze nabeesonyiwa, naye mwamaze kunnumba. Ennyumba yo nga togitulaga emyaka 7 penge gy'okoledde live nga totulaganga ku nnyumba yo. Sula mu ttooyi ggwe. N'ogenda weeyambaza bubbulawuzi, wena ne weekubye enjaga, penge ensi yava ku njaga. Obwo obuyaga bwemmwe bwe mwekubyakubye ne mujja ne abantu baabikoowa. Penge takulaakulana. Ekifo ky'obaddemu ekyo Sweden bbanga lyonna. Gwatatambulanga ku balwiki bagendako ennowe. Wamaye muserwiki agendako efulaasi. Penge kyekyaganoko. Olaba wasiraanira mu bazungu. Lwaki totandika essabo? N'owonya abazungu gonoliya kiringa amazzi. Mwe sinaba na kutandika. Sinafuna budde. Akwa nvuge emmotoka yange nyende ewange. So fuulu matako gwe fuulu figa toddamu okutuyisa mukamwako. Olina ebizibu ebikumala. Genda onoonye omusajja eyakuzaalamu omwana nga tonatandika kutwasamira. Oweebudde abantu fuulu figa ani gw'otavumye. Abakungu otuuka okwesonyiwa. Kifaananyi kikyolina eky'omukungu recently. Buli awulira fuulu figa ajja n'adduka. Olaba Jeno Nalweyiso yennyini. Fuulu figa olina ekintu kyogenda n'ogamba. Tamale Mirundi Jr baavuma nga tebamusiba. Nosooka okungiriza. Yavuma Jeno Nalweyiso. Jeno Nalweyiso manyi gye tuvudde. Nze baganda bange bakulu bange Jeno Nalweyiso yabaweerera. Ne maama Amelia. Mwesiba nnyo ku bantu. Ekintu kyo fuulu figa ogwa nnyo mu bikopo kyovula ng'ojja kuswala. Tamale avuma nnyo Nalweyiso. Jeno Nalweyiso yali akutumyeko. Ngano yakwegana nagati ovuma nnyo abantu okendeezeemu. Weetunga ku bakulu. Bw'okiisa bassefuko bwe weesiba mu bakulu. Tolina mukulu gw'oyina. Naawe era oli masiikiini wama bayamba muyambe. Wano weesibye ku babebekulu ogenze ekapeeka. Omuntu gwe manya alina amaanyi ebebekulu n'eka miliyoni. Abasigadde ne Kenzo. Abo balaba abakulu. Naye omuntu mubuuze nti kale olina woofiisi naye otuulayo ddi? Fuulu figa ddi lwatuula mu woofiisi ye eriwa? Fuulu figa otuula ku Okero House, otuula ku President's office, oba woofiisi ye ya President's advisor fuulu figa eri wali kusula motors emakindye. Naawe n'okangazza. Okuwa kadi si mulimu. Osobola n'ogikubira ku NASA. Omuntu yenna atateekanga ebifaananyi ng'ali mu woofiisi ye mu tomwesiganga. Wano Abannayuganda bangi bali mu gavumenti tebalina mawoofiisi. Bakusitwiti. Naye nga kaadi agiina baamulonda. Kuba Pulezidenti Museveni yalonda abantu n'abeerabira.
naye empozi oyo namulonda ddi naye kino kyafa fulufiga tolituuka Tamale Mirundi Jr kyekikuluma ogezezzaako okwemulisa mbubakuwa media fulufiga ogezezzaako mbubakuwa budget ya media baagaana ne weemulisa goloza lwaki olwana okubeera ku Soloti TV fulufiga gyabadde ku tewali NBS yamugoba Sipaka TV bagoba baba fulufiga baba yagoba ewambuga tali nnyayo kati gyokola bangano ku Soloti abadde ayagala abeerewo yeemulise oswadde nnyo nno bujinga agenda kugoba kuvuma Tamale hey Pastor bujinga agenda kugoba inkubulya fulufiga kwona ddamu okuwalampa Tamale gwe mwami Tamale gwe bakugobye omuntu w'abayibudo olina ssente kaiza jabe bagenda kuba obusho nze Tamale sikiira sisobola genda ku show gye bagabe emitwalo 5 fulufiga bakuba ssente mmeka ku Soloti yogeza amazima Soloti ekola mmeka yanjiri mitwalo 2 mitwalo 5 noddoko n'oyasama oluvuma abakola obukadde eggwanga lino wama munzikirize nnyinde sikale fulu mazzi fulu minyo fulu matako nonye yakuzaalamu omwana ate simpoke nyena mufunira balooya gwe olina ojja kgenda ku DNA olutalo nduyingidde koyingidde olwaffe ojja tubulira simpoke gwe gye yakuzinira gwe naye nga taata w'omwana oyo omwana wa fulufiga musirikale bamuzinira mu bisiko era bajjo namugaakwaze naliwo fulufiga ali amaze okunywa amayirungi atamidde ne bamutwala mu bisiko ne bamuvuunika ate abasirikale balina emikira ne bagumusonseka fulufiga agenda ova mu bisiko nga tamanyi taata wa mwana yaani kuba baali bagenze ne bajjo ne yeesiba ku bajjo bajjo nebwe fulufiga sikuzinangako lwakyo neesibako kati naye ssebo naye atudde ajejemba naye ensi eno kati ddamu nnumbe fulufiga twabike kugambye ku bintu 3 waliwo ajja okusibira ekitali bannamateeka bange nabagambye dda fulufiga oyitiriza okumanyiira abantu fulufiga oyitiriza okuweebuula abantu bwowaweebuula nga gwe waweebuula bwebuula dda wano abantu fulufiga toyina moral standard ejaji nga muntu n'omuwano fulufiga ovumya abantu ovumya abato ovumya abawere ovumya abayonka kati wakyuka ekitambo kino ye nnyoko yaani bakuzaalawo amasiikiini ddamu nno mmanyiire nja kulaga akabi naggwe nze nagamba manyiira baayisima isima asirika ojja ovuma isima luli fulufiga avuma isima n'asirika omukadde we bambi n'ankubira essimu nangamba Junior fulufiga nvumira ki ne mugamba isima toddamu fulufiga muleke mundekere wano n'ovuma Wisdom kaye mbwatambula ayiwa endusu yandiyeko amalusu gabeera mukamwe kabeerawo oyagala ayiwe bimukamwa olinga amatako okuyiwa endusu musango n'okwatakayo Wisdom mutabani w'omulalo omusajja atutabeera na mu ntalo kaye pasita omukutu omuvumya omukoze bwoti kati kasuku okumuvuma nti olubuto lumulyawo lw'embizi wabadde omuvumira ki fulufiga n'okwata musajja wattu kasuku talina kye yayogera musajja wattu yasirika ne omuganye ti kasuku olubuto lumulinga embizi luyale fulufiga weeyitaani gwani naye kikazi ggwe oba oyagala musajja ng'oyagala muti jangu otugambe nze nina n'ebisudaani byange ebisobola okutuuka fuluminyo oyinza okuba fulufiga ayagala musajja gw'atayina neerekerawo fulufiga okwata obwana bw'emakindi obuto n'omala obukozesa ate n'obukambuwalira kwegwe buli womala okulya amayirungi nga weegaala
obona busipoke bambi kasajja katu kakulidde okakozesezza ate okasibye ebyo nga tubyogera ku musango gwa kirawa DNA nga wajitya inkulayirya full figure tugende ku DNA n'akaakanako bwe katava nza n'okusanga kana kamudinka naawe oyasama buli omu oyina ebizibu fa ku bibyo kale musule bulungi yenze Junior atatya biduduma atanumba simulumba njagala kino banne tukitereeze nze Junior bwovuma tata wange nja kuvuma. If you attack my dad, I'll do the same. Temuina chemubanja my dad. He has opinions. Tata wange, I know freedom okogera byayagala. You don't have to duplicate my father over your own interests. Tata wange si mulwanyi wa interests zammwe. If you attack my dad, I will attack you. If you want peace with me, leave my father alone. Tata wange si mercenary. He's not a machine. Mumanyira abantu bamuloza abantu balina baana. Bamuloza alina bogerera interests zammwe. Ati nno lugguse. Ati mmwe abankubira obusimu mmwe. Simanya Junior nze gundi olinga amazigendo zikubire mutabani wo. Lwaki abatuvuma temubakubira? Full figure yasoose okunnumba. Twasayininga endagaano wa muganda wange hamu. Ne tugamba bannange teri muntu ayina kuddamu kulumba mulala. Kyambuuseeko fuulu matako. Okumulaba ku Soloti Media ng'ali kufa avuma. Nenkubira pasita Bugingo ne mugamba pasita. Endagaano yaffe eweddewo. Nangamba ate etya. Ne mugamba fuulu matako naga nedda.